شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح بمبيرanga mulumbi edduwa y'obuwanguzi mumaze okubulabako era ayo yotojja gitegeera okujjako ng'omaze okutegeera ekyafaayo kino. Abasajja bamushirikiina bwe bamala okuva e Makka mu bungi bwabwe bw'otegedde nti baali bawera 1000. Abamu ku banene baali mu bo mwalimu omusajja ayitibwa Abu Jahali mwenna gwe mumanyi obulungi, omu ku banene abajjirako. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yali ng'asaba edduwa ye ng'asaba obuwanguzi ku baana abalabe b'Obusiraamu, Abu Jahali naye yasituka asabe Allah subhanahu wa ta'ala. Edduwa ye yali egamba bweti: Allahumma ay Allah, Abu Jahali asaba, ayyuna kana afjar laka, oye yenna abeeranga kuffa ababiri gw'otunuulidde yasinga obwononefu gy'oli, wa aqta'a lirrahimi, aleese okukutulawo oluganda, omwana takyategeera kitaawe, omukazi takyategeera bba, aleese okubeera nti atutemaatema mu ŋŋanda zaffe. Fa ahinuhu lyawumu, olwaleero twagala omuteekeko akazito obeere ng'omulago obuswavu. Allahumma ay Allah, akata'ana lirrahimi, omusajja oyo atuleetedde eŋŋanda zaffe okubeera nga zeekutula. Wa ataana bima la na'rifu, atuleetedde ebyo bye tutamanyi nga bulijjo tubadde kintu kimu tusinza ebintu byaffe nga tuli kitole, naye n'atuleetera bye tutamanyi. Fa ahinhu ay Allah, muteekeko akazito lgada, enkya tusisinkanye. Ng'asaba edduwa eyo erabika nti ekube Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oyo aleese okutula oluganda n'okutabulatabula abantu ng'abaleetera kye batamanyi nti basinze Katonda omu, so ng'ekimanyiddwa abakatonda bali 360 abali ku Kaaba. Araajanira Allah enkya bagenda mu nsi 5, so nga ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye yataddeyo edduwa eyiye. Kaakati edduwa eyo ojja kugitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala aya eno wojja ogitegeera egamba nti intastaftihu, bwe mubanga musaba Allah nga mwagala buwanguzi, fakad ja'akumul fathu, obuwanguzi olwaleero bumaze okubajjira mugenda kubutegeera. Era baabutegeera Allah subhanahu wa ta'ala sayidi gye yaliko baagimanya, era ye yali empanguzi. Kale subhanahu wa ta'ala akutegeeza wano nti omuntu nyiikira nnyo okumusaba wadde ng'olaba nti ekintu ky'okutte kinene. Wa in tantahu, bwe munaabanga mmwe abawanguddwa oluvannyuma lw'okitegeera nti Allah alina bakkiriza, wa in tantahu, bwe munaabanga mwekomyeko ne musiraamuka ne mulekeraawo okulwana n'Abasiraamu, oba yadde temusiramuse naye ne mukola endagaano ez'emirembe nabo nga temukyaddayo batawaanya, fahuwa khairun lakum, ekyo kijja kuba kirungi gye muli. Wa in ta'udu, naye bwe munaddayo basumbuwa, na'udu, naffe tujja kuddayo bayamba babeere nga babatulugunya oba babasaanyaawo. Walan tughniya ankum fi'atukum shay'an, naye era mukimanyi nti kiina kye kijja kubayamba ekibinja kyammwe ekyo yadde kinene n'akamu. Walau kafurat, wadde bannyini kyo nga mulaba nti bangi eky'obukafiiri. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, Allah ababuulidde kaati okuva na leero nti ye abeera n'abakkiriza, tabeerangako nammwe bantu baagala kwonoona nsi eno. Ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ati'u Allaha wa rasulahu, mugonderenga nnyo Allah n'omubaka we, kubanga buli ssaawa be babeera ku kituufu. Wala tawallaw anhu, temugezangako okubaawukanako. Wa antum tasma'un, bwe mubeera nga mulina amatu agawulira kungulu ne munda. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا تمبيرانغا كالذين ngabo قالوا abayogeranga ebigambo byabwe nga bagamba nti sami'na, fetuwulira. Bamushirikiina bayogeranga nti fetuwulira. Abagoberezi b'abannabbi abakulembera abaali abajeemu bayogeranga nti yogera tuwulira. Wahum la yasma'un, naye nga ddala mu butuufu tebawulira, n'amatu gali ag'omunda agalimu okutegeera. Okuwulira wano baawuliranga n'amatu gano ag'ekinyama agali ku mutwe, naye ng'amatu ag'omunda mu butuufu nga tebawulidde. Inna sharra ad-dawaab
الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله mazime ekintu ekisinga okuba ekibyeri Allah kubitambula ku lubaati lw'enseeno. Ekigambo dabba kitegeeza buli kyonna ekitambula ku nsi, era bw'oba otunuulidde ennyukuta ezo dabba kikulaga entambula y'ebigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekisinga kubitambula obubi ku nsi kuno eri Allah sommun kyekyo ekintu ekyaziba amatu, sommu albukumu ekitasobola kubeera nti kiraba, kyaziba amatu, kyaziba amaaso, alladhina la yaqilun bebo bennyini abalina embeera eyo be batategeererako ddala. Omuntu atalaba, omuntu atawulira be bantu abasinga okuba ababi ku nsi kuno, kubanga batambula mu ngeri la yaqilun etali mu kutegeera. Omuntu oyo tajja kubeerako kyategeera, kubanga amatu agaali muyambye n'amaaso agaali muyambye byonna tetalina kyakozesaako, batalina kyayina. Omuntu ow'ekika ekyo abeeranga mufu ddala. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا سنغا الله يليما نينتي abantu abo balimu akalungi, la asma'ahum yali bafudda abawulira, yali bagudda amatu n'abaggula n'amaaso, naye eky'omukisa omubi yalabanga akalungi gye bali temuli, n'asalawo bawangaale batyo ate bafiire ku bukambwe obw'ekika ekyenjawulo. Walaw asma'ahum, ate era singa yali abawuliza wano kungulu, latawallaw, ate munda baali badde nga bamwawukanako, wahum mu'ridun, ne babeeranga ebigambo byabwe bibabuulirwa Allah subhanahu wa ta'ala byabaleetedde, wahum mu'ridun, baali badde nga beesuulirayo muguluka nga babisuula enkoto. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا استجيبوا لله موانكري الله وللرسول موانكرو مبكنا الدر إذا دعاكم سنغا بيرا بكوزيكو الدعوة غابيتا لما يحييكم وريكي تجوك باو obulamu obulungi kuno ku nsi n'obulamu obulungi ku akhira. Mumwanukule mu ebyo byabalagira okukola mubikole, byabagaana okukola mubireke. Waalamu mumanye anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbihi, nti Allah ayingirawo wakati w'omuntu n'omutima gwe. Gwayagadde okukkiriza n'amuwa obukkiriza, gwayagadde obutakkiriza n'abeera ng'amuteereddewo ejjiji ery'obutakkiriza abeere ng'ajja kufa nga mukafiiri. Wa annahu ilayhi tuhsharun, naye ate mukikakase nti gyali obudde bwonna mwenna gye mujja okudda babakuŋŋaanye buli omu abeere ng'ategeera enkola y'emirimu gye. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة متينغا نيكي بونيرزوكا الله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Temugezangako okulowooza nti kijja kukoma kwabo abalyaza amaanyi b'amateeka ga Allah bokka. Allah singa abantu muwangaalira mu nsi ne mutasobola kugamba ku bannammwe boonoona nti abange mulekeeyo obwonoonefu obwo mu mwagala okutuleetera ng'okulya ebisiyaga, ne mutayagala kubagambako, abange mutayirire, abange mubeere bayonjo, ne mugaana okulabula ku bannammwe mmwe abakkiriza abatali bakkiriza tebabitegeera. Mubategeeze nti mutayirire ensi mugikyafuwaza, mubategeeze nti amateeka ga Allah ayagala gatambula, ebisiyaga tabyagala, mubabuulire. Allah agamba nti mmwe abakkiriza bwe muneesuulirayo ogwa nagamba nti ndaba bali si bakkiriza beeyisenga bwe balaba. Allah bw'anaaleeta ekibonerezo ng'amaze okunyiigira bali be muganye okukomako, temulowooza nti kijja kukoma kwabo. Endwadde bajja zisaasaanya abatali bakomole mu basiraamu n'abatali basiraamu, n'alumanya ne saalumanya ajja ddugenderamu. Ebisiyaga bijja kusaasaanya akabenje. Bw'olaba omuntu ng'anywa enjaga n'otamugambako,
tulowooza nti ekizibu kijja kukoma ku oyo yekka bwe kinajja kijja kusobola okubuna oyo aginywa n'ataginywa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'agamba nti mmwe abaliwo abakkiriza wattaqu fitnatan, mutye ekibonerezo kya Allah bw'anaaba anyiize ng'ayagala okkireeta ku boonoonefu. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, temulowoolezanga ddala nti kijja kukoma kwabo bokka abalyazaamaanyi b'amateeka, kijja kuzingira mu nnaalumanya ne ssaalumanya. Wa'lamu, mumanye anna Allaha shadidul iqaab, Allah muyitirivu wa kubonereza ebibonerezo sinziggo bw'abeera nga yabireese, ate tatya kunenya kwa munenyi yenna bw'aba nga yanyize. Eyo aya etuzzaayo okubeera ffe abakkiriza nga tulina okukoma kwabo abalabika nti basaasaanywa obwonoonefu mu nsi abayinza okutuleetera ekizibu ffenna ne kitubuna. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا مجكرين إذ أنتم قليل مكسر ومابير من بنتونو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينبى الصحابة انغباتوا لمنجو يا دار الأرقم ابن أبي أرقم إتين كان نمزكتي بوي وموي مستضعفون في الأرض منسمون انغبابا يساموا ماسو تدي أبراباو تموينا تمزتوا تخافون مواتو كانوا كتيا أيتخطفكم الناس انتابا انتو باينزو كبابو زاو bayinza okubalyawo n'obusiraamu bwammwe ne bubeera nga busaanawo. Fa awaakum, Allah n'ababudaabuda n'abafunira gye musengukira e Madiina. Wa ayyadakum binasrihi, kakati wuuna atandise okubawa sapooti ng'abawagira n'obuwanguzi bwe, atandise okuba ku sayidi yammwe nga mmwe muwangula. Wa razaqakum min at-tayyibaati, ate atandise okubagabirira ebirungi nga muli abakkiriza abannamaddala, kubanga abakkiriza bo bakozesa birungi byereere, ate ng'asuubira nti bwe munaamala obikozesa n'oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi bwonna n'amaanyi abaali abatono mufuusa abangi, la'allakum tashkuruuna, asuubira nti ebyo byonna bwe munaabitunuulira nga mwebase bugazi ne mufumiitiriza muneebaza. Kyova olabanga ku aya eyo gye tumaze okusoma erabula abakkiriza okubeera nti bakoma ku batali bakkiriza. Waliwo hadiisi etunnyonnyola ya rawaahu Muslim عن زينب بنت جحش، يفاك زينب بنت جحش مكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوك اكسير نابوزا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوز بكى، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوز بكى والله، فقالت ناقام بمشال يا رسول الله أنهلك تسبروك ذكر رب النار كرزان تقواه وفينا الصالحون قاتموا في مشال ما برونغو في تربا. قال ناقام النبي نعم kisoboka abalongoofu okuzikirira ku lw'abali aboonoonyi idha kathura alkhabathu, ensi bw'eriba eyitiriddemu ebivve, abaana abato basalibwako emitwe, ensi ng'etunula eraba paaliyamenti yasirika tekyabyogerako, ate towulirayo gwe basibye n'otegeera nti bamusibye ebbanga bwe riti, ate ne bw'oba oliwulidde toyinza kumanya gye bikkidde. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ng'ayisa ku lulimi lwa nabbi we nti abantu basobola okuzikirira kababa aboononefu n'abalungi ne balugenderamu, saalumanya ne naalumanya, singa ebivve mu nsi biri babiyitiridde. Singa oba otunuulidde omulembe gwaffe ogwaleero weesanga ng'ebyazikiriza emirembe giri gyonna egyasooka ffenna tubikuŋŋaanyiza mu mulembe gwaffe ne tubeera ng'ebisiyaga olwaleero tubyaniriza, twaniriza embeera ez'okunywa omwenge, twaniriza embeera ez'obwenzi. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tusaasire. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا أبانكم أبكرزا لا تخونوا الله تمكزانغا كوكومبانيا الله والرسول نومبكة ممكومبانيانغا kungulu ne mumulaga nti muli basiraamu naye ng'ate munda mwekakasa nti muli basamize. Kungulu ne mumulaga nti muli basiraamu ate munda nga mwekakasa nti temuli basiraamu, muli bannanfuusi. Ffenna abakkiriza tusaana tutunuulira obwegendereza. Kungulu oleke kulaga kintu ng'oli kirala ate ne munda ng'oli kirala. Omuntu ayagala nnyo okuba omusiraamu wano ku nsi awase kisiraamu
bw'afaziikibwa ekisiraamu ate maali ye bw'etuuka okugabibwa ng'amaze okufa egabibwe kikafiiri oba egabibwe mu ngeri etategeerekeka. Allah agambye nti bwe mukkiriza obusiraamu mubuggweremu muleke kujjamu bye mwagala, eno si serefu saavisi. Allah ayagala obeere bw'oba omusiraamu oyingire ototobala obusiraamu mu ngeri ze zonna. La takunu llaha, temukumpanya Allah wa rasula n'omubaka. Muyingire mu busiraamu mubuggweremu mulabike nga muli basiraamu, mwenyumiririze mu busiraamu, mundya munywa munyambala mumpasa munfa n'oluvannyuma lw'okufa. Watakunu amaanaatikum, era mwewale nnyo okukumpanya obwesigwa bwammwe abantu bwe babeera babataddemu. Omusiraamu bwe bakwesiga abantu kuuma obwesigwa obwo obeere ng'obutuukiriza. Bwe bakuteresa ekintu kikuume, bwe bakubeera nga bakuwadde bubaka butuuse eri gundi butwale nga bwe baabukugambye. Omukkiriza tasaanidde kubeera ng'alidda buddiira. Wa antum ta'lamuun, bwe mubeera nga mukimanyi nti nze saagala abantu bakiriira mpuuyi bbiri. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا ممني أنما أموالكم تسنت زموبو بغغبامwe وأولادكم إزدريا مبابانا bamwe fitnatun kigezo kinene nnyo ekisinga okubaleetera obutali bwesimbu mu bantu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba emaali n'abaana fitna kigezo kyekisinga okuleetera abantu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bamulyamu enkwe, Rasulu sallallahu alaihi wasallam bamulyamu enkwe, obwesigwa bwabwe babukumpanya. Singa baba bakwasizza obwesigwa butuukirize, Allah subhanahu wa ta'ala bw'omuwa obwesigwa bwe nti osiraamu seebeera musiraamu ddala, omubaka omukkirize nga bw'okkiriza Allah. Allah agambye naye ekisinga okubajja mu mbeera ne mubeera nga temuli beesimbuze emaali n'abaana. Wa anna Allaha indahu ajrun azim, mwali kitegedde nti eri Allah yeri empeera ennene. Bino eby'oku nsi tebyali badde nga bibasuula, eby'oku nsi tebyali badde nga bibasiriwaza. Allah subhanahu wa ta'ala by'alina bye binene, ate eyo gye tugenda okumala ebbanga eddene okusinga wano. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا أبانغ مابكرزا إن تتقوا الله ومنابانغ متد الله يجعل لكم فرقانا أجوك ويكتانغ رميتما جمعي تسبروا قاولان تكينو تساني دي كينو تكساني دي ويكفر عنكم سيئاتكم برمولتو كما سوغي أجندا كبيرانغا بسيمورا كيبي بيايتيلا مبيرنغا مولي بايونجو ويغفر لكم أجاكو بسوني وكبا مولي باتون دي بيون نبي منابا مسيدم والله ذو الفضل العظيم. الله يا إني بيرونجي بسينغا كوكو بيبي نيني. الله سبحانه وتعالى تمساباتو بيكو بيرونجي بيه. وإذ يمكر الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ جكر كسير النبي محمد يمكر بك الذين كفروا أبكافر ببالي كيرونغا مبالي mayumba gaabwe basala enkwezi beeranga ziyimiriza obusiraamu okgenda mu maaso. Abatakkiriza abakurayisi baakuŋŋaana fi daari nadwa, mu nju gye bateesezaamu mwe bakubaganyiza ebirowoozo giyite paaliyamenti ya leero, nga basala amagezi okubeera nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuyimiriza batyo obutasomesa busiraamu, nga tebaagala ave mu kibuga kino Makka genda mu bibuga birala kubanga ajja kufunirayo sapooti ataakomewo abeere enzikiriza yaabwe agisaanyaawo. Kale baatuula abanene abalina ebirowoozo n'amagezi ageewala abaaliwo obudde obwo mu paaliyamenti bammemba ne batuula. Naye Allah atumujjukiza nti waliyo gy'otaali nga nze mbimanyi ebyaliyo. Idh yamkuru bika alladhina kafaru, jjukira abakaafiri bwe baatuula mu nju yaabwe eyitibwa daari nadwa, bwe bawaanyisiganyiza ebirowoozo basobole okugonjoola entambula y'ensi babeere ng'ebalungiira. Allah agamba nti baatuula ekiseera abatakkiriza ne babeeranga ku nsonga ssatu ze baali batadde ku ntebe bakulu mu mmeeza. Baasalawo okukolako ensonga emu naye zaali bwe ziti: liyuthbituuka, bakukwate bakusibe obeere ku miguwa oleke kuva mu kibuga kino genda kusomesa bintu ebyo bantu walala. Eyo ensonga ne bagamba nti ate ejja kuyitamu.
era lumu abantu be bali mukwatirwa ekisa ne bamusumulula n'adduka aw yaktuluuka ne baleetawo ensonga endala nti yali badde attibwa omusajja oyo bwe tumuttira wano tuba tumaze okubeera ng'ebigambo bye tebijja kusaasaana eyo ensonga ne babeera nga bakyagimya amazzi aw yukhrijuuka oba bakugobe mu kibuga muno ofuluma ogende baalina okukubaganya ku bisatu basalewo ekimu naye Allah subhanahu wa ta'ala batunyumiza nti shayitaani yajjira mu kifaananyi eky'omusajja omukadde shaykhun najdiyun omusajja omukadde ng'ava mambuka mu nsi y'abawarabu ne yeetaba mu miitingi eyo gye baali bateesezaamu n'abeera nga ye aleese endowooza ye yakumutta obusiraamu bubeere nga busaanawo na bonna ne bagamba nti muzeeyi kyayogedde tekittwamu kubanga obukadde magezi Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayamkuruuna baasala enkwe zaabwe ezo nga bali mu kupulaninga nga n'essaani ebalimu era bawagidde endowooza yaayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayamkuru Allah nga ne Allah subhanahu wa ta'ala enkwe zaabwe bw'apulaninga butya bwe zigenda oggwa obutaka wallahu khairul makirin Allah ye mulungi asinga okuyuzaayuza enkwe z'abantu bonna bonna abasalawo okubeera nga baagala obusiraamu okubeera nti babutuulira enkwe zaabwe yasinga obulungi bonna abasobola okubeera nga bazipulaningira ozijjawo era subhanahu wa ta'ala bwe baali nga bamaze okusalawo okutta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekirowoozo bwe kyali ekya shaytaan baasalawo okulonda mu buli kika evvubuka erisinga okuba ery'amaanyi ne bagenda beetooloola enju ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiro bamuteege ku makya bw'anaaba afulume bamutte naye nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamubagulizaako nti situka ekiro baali mu nju ne Ali n'agamba Ali ngenda kufuluma ebweru waliyo abazigu baabomba laba bagenda kubeera nga ekibaleese baagala kutta nze naye ggwe dda mu buliri bwange bwe banaaba batunudde mu kituli ky'oluggi bajja kusobola okulaba nti mu buliri nkyalimu naye nga gw'olimu nze ngenda kufuluma n'amugamba onoofuluma otya kubanga Allah yamukakasa nti wallahu yasimuka minan nnaasi Allah ali kutaasa obubi bw'abantu yafuluma mu nnyumba ng'agavubuka gonna gali wabweru n'ebiso byago ag'amaanyi agavudde mu buli kika agasingamu amaanyi naye nabbi sallallahu alaihi wasallam mu jjooga ery'ekitalo mu kubalaga nti baalina kye bazitowa enkwe zaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala teziina maanyi yakwata ettaka buli bbubuka nga lyebase n'agenda ng'aliyiwa ettaka ku mutwe gagenda okuzuukuka bwe gaalingizanga mu luggi nga galaba mu kitanda kimulimu omuntu so nga Ali bwe gaatuuka ekiseera ne gabuuza Ali muganda waali wange obudde bukedde ti muganda wange yafulumye n'agenda era gagenda okwetunula ku buli mutwe gwa muli guvubuka nga kuyika ettaka ejjitirivu ne gagamba nti Muhammad yatujooze n'ayitirira yafulumye ate n'atuuka otukola ekikolobero nga kino bwe gaddayo agavubuka ge baali beesiga maanyi baagatenda maanyi naye ng'amagezi temuli kubanga baagatwala ku mission yakubeera nga bali awo omusajja naye ng'ate omusajja wallahi gwe bali awo taliikawo وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا بتكرزاب السنغو جزاكو كبسمرا متيكا غفا بقولين كوكوبيرا انتباكسانياو قالوا بتوكسرا نبوغري بتجان سانغا بغامبا باتيا قد سمعنا بتوابي ولدا لو نشاء السنغانا فتبدي تواغلا لقلنا مثل هذا تشبرو كوغري بغامبي بيرينجيبيو إن هذا إلا أساطير الأولين ebyo byatunyumiza si bintu nti bikulu wabula ze sitole z'abantu ab'edda ze baanyumizanga abantu era bifaanagana n'ebyab'edda omusajja nne yayogera ekintu ekyo nitusobola okwogera ebifaanaganako ng'ebyo baamuyitanga An-Nadr ibn al-Harith omusajja oyo yali musajja nga musuubuzi yagendako mu bwakabaka bwe Kisra ne Kaisar n'abeera ng'agulayo ebitabo nga Kalila wa Dimna n'abeera ng'abireeta ebirimu engero n'ebyafaayo by'abantu ab'edda ne gyenvuddewo ensi najja nga yali amanyi okusoma ng'abisomera abawarabu b'omu Makka abaali batamanyi kusoma naye bwe yabibasomeranga nga bw'omanyi nti mu busiraamu mulimu ebifaanagana n'ebyo ebyaliwo edda yatuuka okugamba nti nange nsobola okuleeta ebifaanaganako ng'ebya Muhammadi ezo nfumo z'ab'edda tuziwulireyo gye tuba tugenza okusuubulira si bigambo bipya era si nsonga nkulu ng'ayagala okubimalamu amaanyi وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا جكريك سيرا